Kale Jolo Quite Properties tuli ku site estate ya Fempe ne tufune kibuzo tugenda tubuuza nagatandika na abu atolagala kulana n'abantu kakade kibuzo ekisooka abu otero kugenda out otambula muko tuli kusanga ebyana bibaayo singa abu mazima ddala ogwe wantu kyana ne kiyo ya chips chicken bachiwe lita bakyongere no mind kati oli kushuwa ku last moment mwana nakulaga nti ayawuka navaawo agenda okola kyabu nze ng'omusajja omudigizo omukyakaze basi kozero sikubolede twamanyira waliwo otala n'okwasa olumu n'otala n'ebiyita mu katimba kati awo omanya afiya kwolwo emmese beeyise oguma tokwataka amaanyi okakkana n'oswamu omulolo olulala sokodde muwebaze Katonda olw'okuwa ekengera ye Katonda mwebaza nnyo yampa omukisa gw'okutegeera ate wamu n'ekirabo kyaki ekyamagezi n'omukisa gw'abakasitoma byonna byetolodde ku guno omutwe ekyegeera tetukuba ennyondo kale nina ekibuzo nkinyagala ogenda ngambuuzaako wano abantu ab'enjawulo tulabe bayinza kuba atya omukulu Santos kyekiriwo mugagasa tewali muganda kakati Santos tutogenda outambula tusanga ebyana bibaayo bidigida binyenya nyashi ebyana byo bibeerayo ekiwamu byokulya ekimu ebicepere ku last moment olowooza oli kushuwa ku last moment kikulaga nkyagala kuyita mu kigenda tekigenda kwawula okola ki Santos songo omugoloso ogenze wala muganda wange okola ki Santos tofuna nke mbeera bwetyo mbeera yo njigenzeemu nnyo ennyonnyonye byano wanyo biwa mulimala ne bimikomekereza nga tebyagala kwawula okwawula kwo bimala ne bita bimala ne bita yesebo naye singa otuukamu embeera nga kyagala genda nga gowulire oweddeyo yesebo okola ki kuba kunyiiga okisesemya tokisesemya ate munaye kiba kyalidde dda oba olina kukola ki era okireka bulesi naye nga muli oba oli otya mutima bubi nnyo n'okwebaka oyinza obuteebaka okwebaka oyinza obuteebaka kuba kiba kimaze okugatta kikuliiridde ebibyo ate kimaze ne kidduka omanyi we kikulira muganda wange singa oddamu n'okisanga mu kifo ekirala omira bumizi okkiriza n'omusajja oba olina kukkiriza bukkiriza oba olina kukkiriza ekibuzo tetubuuza ogenda out n'otambulamu osanga ebyana ebiwala nga kyabika bulungi nnyo ne bagamba kuwe bebi banyongere ne bakyongera kati n'ogamba kati ndi kushuwa ndaba kinywedde kakina bikituuse kiweddeyo oli kushuwa manyi kigenda kwawula nekikula nkyagala genda tekyagala kwawula okola ki nze we mba nze nga nze Santos nze akigulidde Santos okikwata tubulira Santos okikola otya okireka nkireka nekivaawo gwokola ki ati kiba kyagala kuyitamu kigamba anyagala kugenda waka time has gone I'm going home Santos yakikwata n'empaka alabe okikola otya wamma musiraamu tuli ku Apple Delicious Restaurant kajuisi weekali olina abaana b'osanzeewo bazeewo batambula bane manyo tuulaawo naye nga enjala emuluma naye nga alina enjala zikomye alabika bulungi nnyo kajuisi Apple ne bamuwa kajuisi bamwongere ebyokulya kati n'otuuka n'ogamba kati omwana alabika antegedde ku last moment ogamba omwana mulina okudda okuba emudda akwawula nakola nti agala genda okola ki muleka n'agenda wetavuga okulya watavugwe ate gwe oba bwaki owange oba bwakumuyamba kiba mwegattako ebyaddala nesebo ansaze obowa kyagulanyi towulire okola ki olina wogenze basho kisenyikirwamu ekyaga ategese gundi yategese wali kingisaha oyingidde mu ekivulu kiyinta ku last moment omwana okulaga agenda anti kadenze ku busirwa nyongera kuteekamu ate batyo omwana okulaga ayagala kugenda muli omutima tawulira busungu obusungu nsobola bulya naye tebumane bugenda kaseera akatondo ogamba kanyongere musange kijja kumala kikirize ajja kumala dde bwana agenda anadda sure nteekamu buteesi paka kuwulira bubi yajja tukeesereze mukubirize nti musajja ono yalina kasente kiwaddirwa balina okukoma wano ku Apple Delicious leka tubuze ku mukyala uno anetayize mutayize emisinde nga tute mingi nyoba oli ebintu by'abantu sente bebeka ogamba otya mukama wange ese champion iliruda wa eri kawuku tuli kawuku no phase 3 sagala abantu babuze buzibwe phase 1 yeri wali maaso kati tutuuseeyo tukomye wano ku town bayitawo phase 2 eri side eri kati ni mabega somero balita batya bano bayitawo kawuku boarding
aha ekibuzo kye tubuuza ogenze out kati nga tutegese ekivulu ali kingisa agenda kujjo sanze ekyana kisa za kaskati obaka dress okitaddemu tusikala sumu tolaba kikutegedde kikuyita daddy ne kusaba yo kuvaawo mugende omwana kulaga nti ata ayagenda wakana begende okola kinga sente zitaddemu Uganda we yatuuka tewakyali muntu akolerera bwerere olabino bwe nsanga omuwala nga ayagala muteeka mutugeze oba tugenze mu bbaala talinaamu nino olubimbi nga muga tugende wakankuwa olubimbi ishegeza omusesemia aba ayina okusesema mbako mulimu gwe mukozesa okulaba nga sente zange zivaayo kati gwoyinza okukanikira abavuzi gwokanika ate babo bavuge nolekisibwa okuteeka mu sente kyana kikuta tekyeyongereyo aba ayina okuba ku kyale muwa olubimbi at least nemugamba batugende wakoyoza ebintu olaba bwogenda mu hoteri noba nga tolina sente zisasula mmere bagamba at least jangu oyoze ebintu Uganda tewaliwo kyabwerere tayinza okugamba nabikusabyeko sigobedde agamba bampe era wabaawo enzikireziganya esobola okuba nga yatuukiddwako tosobola kweyama kugamba nti okwata mu wallet nga tewaliwo nsonga yagaye nti amunaye ngulira kino naye nga ate era nsobola omugamba nti bakuwe kuleti tambula ogende ewammwe nakunwana n'okulwana aga nti ennamba yange y'essimu yiino omuganzi sinnakusaba ku nnamba yaki namba ya simu essebo nekimanyi teryalumirirwa ewatali kigendererwa noba n'ekigendererwa noba n'ekigendererwa ogamba nti kiri kyenteekamu mba n'ekigendererwa kinteekamu oyagala ofunemuko naawe nsobola okuba nga ngenda kwesimbawo ku bwa chairman wakubatuuzewo nga muddiza buddiza ng'omutuuze wange essebo kale nze Sonko Muhammad tuli wano ku estate yaffe empya wano tuli Kawuku nga bwolaba estate eno nnene naye bw'otaagambe nti no nnene kanindeko wano so ono nedda jangu osooka okwate ploti eyo wantu tulina futi okuva 2 kwana 4 kwana 5 kwa 5 5 ku 10 nga bwolaba wano wanene wagazi tuli mabegaawo essomero bayita Kawuku boarding so jangu wano tukuguza over ku milioni 1.5 n'okwambuka waggulu ploti wano weziri jangu mangu kati zinaba kuggwawo so nafuna ploti eyo kale nja kubanga nkomawo n'ekibuzo ekirala nze Sonko Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh